the president ng'okyaliisa ebijanjaalo empiso Abaganda otulabye nga tufaanaganira ddala batasobola kufaayo n'okakasa nti mu bisatu obikoze okuyita mu ddogo noyita mu mbeera ey'okutta noyita mu mbeera ey'okuwaayiriza ne basiba abantu noyita mu mbeera ey'okukera noga nti ominimizinga embeera nga bweri so nga ate mu kujjako wagiteeka ku first priority Obuganda ne bukusitula naye ebbanga lyonna Museveni bwe nkutunuulira toyawukanya n'oliyaga nti mazima ddala ekyennyolwa bwe kirituula watukuvu ensi eritabanguka kale mu nkola y'emu ebbanga lyonna ekibi mu Bayibuli kye boogerako ekya sacrilego ekitaliiko asonyiibwa ebibi byokoze Buganda tebiriiko asonyiwa musuubira nti ddala Buganda musobola okugimira mbuuza kibuuzo kigenda wa His Excellency President ddala musobola okuggyawo Obwakabaka abaffe mu mbeera yonna ebyokulabirako ebiyise emabega temubirabye era temubimanyi nammwe mukyagugubidde era nga mulakaasira okugamba nti embeera yonna nga bweri okufa n'okutanyagwa tumala kutuuka kimwagala okugamba mwefudde envubu manyi nga bwe nabadde mulaba nendaba Wakayima ku kiswa lwaki Wakayima ku kiswa ebbanga lyonna direction ya Wakayima ku kiswa buli wakagira bwati abayi wali antegeera abandaba bwatyo bwabeera mu mbeera y'emu ebibuuzo byadda ssaawo n'embeera gye yateyogereddemu abaffe bantegeera nti nze anyigiriza Ssaabasajja Kabaka bantegeera nti Museveni yampitamu naye okusirika kuno kulina koozi ey'obutegeevu mulwadde ebyo si bye twate tulina okuba nabyo ku bulwadde bwe kwogabira ebirabo byabalema okuwa abalangira n'abambejja bibalemye okuwa abalwanya ebbanga lyonna abalwana Obwakabaka bujja bubeerewo ate obiwaabo bakoze eki mu myaka 28 okusinga abaafiira mu nsiko ezo famire mwazirowoozaako mpulira bweba tibazirowooza nkongo nnyumiza birabo ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka gwe byonna ebitambula mu Bwakabaka bw'e Buganda olunaku olwo walabidde ebirawo ebigwawo mu mbeera bwafaanagana mpulira era gwe mayiga kikusanga nga ataakitte nti obaddewo ebbanga lyonna nga tekuliiko agoba njagala okubuuza ekibuuzo ekirala Puroguramu eno ekoleddwa olw'obwagazi bwa Kabaka waffe Ssebuufu Bwango Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olw'obwagazi bw'Obwakabaka bwa Buganda Ssaako n'obutebenkevu bw'eggwanga lyaffe Uganda. Yenze Kankaka Peter, producer wa TM Online Television, yenze mukubiriza wa programu eyitibwa Political Doors. N'olwayo tugisaba okuludde ne mutabani wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli, ono nga ye Honorable Jakana Sulaimani. Nadduli situjja kudda mu kwetooloola wano na wali bajjukizaako nti programu eno ngikola mpagirwa Haji Benzika abaweereza okulamusa kw'ekisiibo. Haji Benzika omusomi w'edduwa osobola okwogerako naye ne mulombe edduwa wakati nga mwegasse ku bizibu byonna eby'enjawulo ebibakwatako. Emboozi eri mu ggwanga gye mwogerako essaawa eno abasinga gye munoonya ebyokuddibwamu naye nga temunnabimanya ye y'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emulundi ogw'enkaaga ge yalabikiddeko mu mbeera etali nnungi. Mwenna mutawaanyiza amasimu gammwe ne TV zammwe okukwata ku kifaananyi ky'omutanda nga muzuuminga bwe mufulumya bwe muyingiza ekifaananyi okukigaziya n'okukitoniya okutegeerera ddala okunnyonnyolwa okutannakolebwa mukungu yenna kuva mu lubiri. Kale byewuunyisa naye sejja kubiddamu ebyo ffe tuleese kyakuddibwamu. Jakana Sulaimani Nadduli waali okutuula okubanga abannyonnyola ono nno ye bukuku w'Obwakabaka bwa Buganda. Bukuku kitegeeza gatekeeper, ye muntu amanya eky'omunda n'ekyewabweru. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka gye tuzze okwogerako nga tutandika okubanga tubaweereza olunaku olwaleero, kansooke mbakolera ebyokujjukiza nga 3 newankubadde nga n'akatambi k'eggulo nako tukataddeko. Omwaka oguwedde omutanda yalabikako eri Obuganda. Abasinga adde bagamba Ssaabasajja Kabaka tuluddewo okumulaba ali mu mwaka mulamba nedda bassebo. Ng'ennaku z'omwezi oba zaali 29 bwe mbaseerabidde mu Novemba ow'omwaka 2020 Ssaabasajja Kabaka yalabikako okuggulawo emisinde gy'amazaalibwa ge egy'omwaka 2020. Ebifaananyi bino byengenda okubateerako ye Ssaabasajja Kabaka ng'ajja. Ku mulundi ogwo bwe yalabika nga ali mu mbeera etafaananye ya luno gye twalabye, era bw'otunuulira engeri gye yavaamu mu mmotoka ne bwe yatambula okujja
okutuleetera obubaka eri Obuganda bw'ati bwe yali afaanana mu mbeera ye ey'obulamu. Emisinde gy'amazaalibwa Ssaabasajja empologoma ya Buganda yalagira oba obubaka bwe yatuwa yalagira wabeewo okunoonyereza ku bantu abattibwa gye buvuddeko mu kwekalakaasa okwaliwo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu by then yali avuganya ku ntebe y'obwa president bwe yali akwatibwa ng'agenda okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Luuka. Ekiragiro kino Ssaabasajja Kabaka yakiweera mu lubiri lwe Olw'Emmengo bwe yali asiima okulabikako eri Obuganda mu kuggulawo amazaalibwa ge. Obubaka bwa Ssaabasajja olwo n'enfaanana ye ey'omubiri n'obubaka bw'engeri gye yabusoma n'engeri gye yali healthwise Kabaka waffe yali afaanana bw'ati mu Novemba. Nsaasira abo bonna abaatuusibwako ebisago nga bangi ku bo bakyali mu malwaliro mu bitundu bingi bya Uganda era olw'abantu bangi abali mu ngeri etesaanidde. Mu mwezi guno gwe tulimu tukyali n'abantu bangi abataagenda mu kwekalakaasa omwafiirwa abantu obwemage. Abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti mu mwaka gwa 1945 nga tukyafugibwa Abazungu waliwo okwekalakaasa era abantu 8 battibwa mu biseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu 8 bokka be battibwa, naye era ne wateekebwawo olukiiko okwekennenya okwekalakaasa okwo. Ne kaakati kyandibadde kirungi ekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako era singa wateekebwawo akakiiko okwetegereza okwekalakaasa okwabaddewo mu museenene ono era n'enfa y'abantu abawerera ddala 50. Kaakati obubaka bw'Omutanda bwe butyo bwe bwali mu Novemba owa 2020. Mbajjukizaako nti kampuni ejja ebintu ebweru okuva mu ggwanga lya China obirita mu Uganda eyitibwa Kasamitala Kagwa Logistics Company wano mu ggwanga ayinawo woofiisi opposite New Tax Park. Awo nno ojja kuba onoonya omwami ayitibwa Mulokole era ku kirango kya Kasamitala Kopaka ennamba. China balinawo woofiisi mu Gwanzu ojja kugendayo obuuze Sharif oyo yasobola okukwasaganya n'abantu b'e China oleeta ebintu mu Uganda. Programu y'olunaku olwaleero bingi nnyo betugenda okwogerako y'ensonga lwaki bino byonna mbiyisa mu bwangu tutuuke ku mulamwa gw'olwaleero era nga bwe mulabye akatambi ako bw'ati Kabaka waffe bwe yali afaanana. Ssaabasajja Kabaka mu mwaka gwe gumu ogwa 2020 mu Desemba yaddamu n'alabikako eri Obuganda, naye mu ngeri ey'enjawulo ku luno yadda n'obubaka obw'okweraliikirira, yadda mweraliikirivu. Kabaka waffe bwe yayogerako eri ffe ffenna yatugamba nti ate ayongedde okweraliikirira. Ebigambo bya Novemba mbibateereddeko, kakati ebya Desemba bye bino. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yayongera n'alagira wabeewo okunoonyereza okukolebwa ku bantu abaafiira mu bwegugungo obwaliwo gye buvuddeko nga buno bwava ku Kyagulanyi Ssentamu eyali akwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti bw'eggwanga bwe yakwatibwa ng'agenda mu disitulikiti y'e Luuka. Obubaka bwa Ssaabasajja obw'omu Desemba enfaanana ye n'endabika ye ey'obulamu nga tuwa obubaka bwa Ssekukkulu yali bweti era bye bino ebigambo byeyogera ku lunaku olwo. N'okwebaza abo bonna abasobodde okujja wano olwaleero naddala mu biseera bino bitulimu eby'obulwadde. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abaweereza b'Obwakabaka. Sitera kufuna kiseera okwebaza abaweereza baffe ate nga nkimanyi nti bangi ku bo bakolera ddala obutaweera okulaba nga emirimu gy'Obwakabaka
gitambulira ddala bulungi. Omwaka guno tufiiriddwa abantu bangi batugenzeeko ate mu ngeri etetegeerekeka. Ogenda n'ofuna amawulire nti ono afudde, wayitawo ennaku bunaku omulala naye era ng'agenze. Naye abo bonna tubakwasa Katonda abawummuze. Njagala okwebaza abatuleetedde amakula. Njagala okwebaza abatusanyusizza. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere, atukwatireko, atulage ekkubo, kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Sijja kwogera bintu bingi. Ndowooza ebigambo ebyo mubirabe. Ensonga ezo zonna nzibasengekera tulyoke tuwe kye tuzza okubawa olwaleero nga buli omu mumativu nti kye twogera kiriko n'ekyemabega bye tuzze tubagamba mugende ku TMO. Yenze Kanka Kapita, yenze producer wa TMO Television, neddira Kinyomo akabbiro mutima. Ntumiddeko mwenna ab'Ekinyomo ng'obutaka bwaffe obuli eri ekyasa. Naye kale omutanda Ssebuufu Bwango yazzemu okulabika eri Obuganda ennaku z'omwezi nga 13 mu Gwokuna. Ssaabasajja Kabaka bw'ati bwe yazaalabika. Njagadde mbateerewo ekifaananyi ekya Novemba, mbongereko ekifaananyi ekya Desemba, nate era mbalage ekifaananyi eky'Ogwokuna bwe yalabiseeko ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66. Enjawulo eziri mu bifaananyi bino, obubaka obuli mu bifaananyi bino, Ssaabasajja Kabaka bwe yasooka okwemulugunya, ate era n'alagira wabeewo ekikolebwa ekitaakolebwa, ate era n'addamu n'akomawo mu mwezi era omulala n'atulaga nti ate mweraliikirivu nnyo ku kigenda okutuddako mu ekyo mwe yasinga okwogerera obubaka obwali bulaga nti naye mubuwulidde sijja kwagala mbunnyonnyole ennyo. Omutanda n'engeri ye gy'afaananamu kye kituleese olunaku olwaleero, naye ng'omukutu guno gumanyi engeri yaffe situteekamu bulimba ate era situteekamu bintu bitaliiko akunoonyereza. Kale nno nsumuludde ekitundu kyaffe kino ekirala ekya puroguraamu yammwe ŋŋanza eyitibwa Political Doors. Yenze Kanga Kapita, kaŋŋende wa Jakana Sulaiman Nadduli, ate tubeere nga tugitandika. Kaŋŋende butereevu ensonga ya leero nkulu nnyo. Kaŋŋende butereevu wa Sulaiman Jakana Nadduli ababuuzeeko ndyoke ennyanjula omulamwa gw'olwaleero. Ssebo nate ensanyusa okulaba omulungi omulala. Nange okubasisinkagananga kankaka muna TMO ate era ne bannayuganda bannange ebbanga lyonna lye bentegeeza nti bwe tugwa mu luso olumu olukwatagana mu nsonga z'Obwakabaka bw'e Buganda
empisa yonna n'okulambikibwa kusigala nga kwe kumu naye ebituleeta ne bisigala ate nga byo byanjawulo. Kale n'olwaleero tuzze ne tufaanaganako nga Abayudaaya Abafirisuuti bwe bajja mu maaso ga Kristo ne bamutegeeza nti tubaddeyo nga batutegeeza ebigambo bino nti ggwe ozuukiza abafu, otambuza abalema, owonya endwadde z'enku n'ez'emyoyo. Kale mu nkola eyo tuzze wano otulabuulire kiki era ddala bituufu. Kristo n'ababuuza nti mubadde muwulira nti ye, naye ne mutambula ne mujja eno nti ye, naye mmwe mugamba ki? Naye ekibuuzo yakibaddiza. Naye nga makulu ge yali yeetaagamu okuwuliramu yali ayagala okumanya nti mwalemu okukkiriza kwe bye mubadde muwulira ne mutuuka n'okujja wano, muzze lwa bukkiriza oba muzze lwa kuwakanya? Kale oba singa oluusi ebibuuzo ebimu baba tebabitegedde, ne njagala mbayisiseewo akagamba ako nti bangi tuteekawo programs zino ne mulakira ate awamu ne mwolesa okuba nti mubali bato mu birowoozo, ate n'otayagala kubuuza n'ovuma buvumi, ate ebiseera ebisinga ebigambo ne biba nga bizze nga birambulukufu. Naye olw'okuba nti Eva omwana w'omuntu tabulwako mulyolyomi ku mugongo gwe, abamu ne muba babi ng'era bwe kyawandiikibwa. Kale mu nkola eyo nzize wano mu maaso gammwe n'okuddamu okubategeeza nti sizze nga profesa, newankubadde ate olwaliro ebindeese binnumye nnyo, naye ng'ate ebbanga lyonna wasigalayo era abamanyi abategeevu abasobola okugatta ku ttofaali lino. Era n'abasaba lubeerera okubeera bawuliriza abalungi nga bulijjo tusobole okutambuza pulogulaamu yaffe eggwekere mirembe. Katonda bampeera omukisa. Amazima ddala, amazima abantu bakusiima naddala abo batunuulira ensonga ne bazigaziya olw'okuba nga bazitegeeredde akaseera. Era nkubiriza mwenna abalabye Jakana nga gwe gusoose olwaleero ate ogoberere omwaka nga mulamba emabega n'okusobamu kati. Tuzze tulambika ensonga ez'enjawulo ku TMO ze tumwebuuzaako kubanga he is a monarchist, omusajja akkiririza mu nkulembera ey'okuba nti buli omu Katonda we yamutonda asobola okuteekawo obukulembeze, naye ate era nakkiririza mu unity and diversity nti nankubadde tuli bangi mu bumu obwo butuyamba okutondayo eggwanga lye bayita Uganda, naye nga tulina okwebaza nnyo eggwanga lye bayita Buganda olw'otukumaakuma kuba lye linnansangwa abalala nga tebannajja. Program zino ezayita kaakati olunaku olwaleero program tugikoze oluvannyuma lw'okukuza amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 66 era amazima ddala ne wabeerawo obutambi obuyita newankubadde ng'eggwanga lyasobodde okuba nga limulaba. Mbajjukizaako nti ng'amazaalibwa gano tegannatuuka waliwo abadde batandise okuyisa ku mitimbagano kuno kwe tubeera nga basaba okulaba ku kabaka waabwe era nga balina kye bateebereza. Kakati oluvannyuma lw'omulaba ate ne wabeerawo akatambi akatambula nga buli omu si mumativu. Sijja kubanga nze akwogerera naye ndeeta obubaka eri Jakana nti abantu si bamativu. Mbajjukizaako emabega nti Jakana Nadduli ye bukuku w'Obwakabaka bwa Buganda. Bukuku kitegeeza gatekeeper ow'oku mulyango asika oluggi n'okuyingiza ng'amanya ali munda n'ali ebweru. Y'ensonga lwaki ku nsonga zino nzije mbuuze bukuku wa Buganda ensonga zino nga bwe zaatambudde. Kantandikirawo ssebo. Ensonga y'amazaalibwa eno wagirabye ate ogimanyi ebeerawo, naye katutandikire ku mazaalibwa tunnyonnyolwe. Simanyi bino mbitandikiddewa naye kamera yiiyo n'omuzindaalo gugwo ngutadde gy'oli. Embeera eno ey'abantu complaininga gye tuba tutandikirako. Ndowooza katutandikirawo Jakana. Banna TMO wamu ne banna YouTube channels bannabuganda bannange bannayuganda okutwalira awamu naye okusingira ddala specifically episode eno egwa mu abo nga toyawudde ogwa mu ludda kino yabakkiriza mu states 13 kitegeeza nti that is federal ate nokakasa nti tuba mu nkola ey'okuddayo mu nnono zaffe okutunuulira obuwangwa bwaffe nga bwe bubereberye mu maaso gaffe mu ebyo bye tukola. Kale mu nkola eyo nzize nga tugezaako okuwa byo bye tutegeera mu kuzimba n'okunnyonnyola ku bw'Obwakabaka bw'e Buganda n'okujjukiza emitima gy'abo ababadde balakaasidde nga beerabira ne tugamba nti okujjukiza Bayibuli tugambe nti kuyamba omukkiriza era lubeerera mubeere nga mutambulira mu mika egyo ebitambula mu Bayibuli. Ekyokubiri mubikule chapter ku chapter munaamanyanga okusingawo ku ebyo nga temunnawakana okuteekawo debate. Kale tubadde tujja tusomesa abantu bute buteekeddwa okutambula mu Bwakabaka bw'e Buganda
ebbanga lyonna. Naye olwaleero mu ebyo gye tutandikirawo wateekeddwa kuba nti ate walala okusinziira ku ggwe nga bw'okireese, naye kusooka tusooke tuzzeeyo ku lutambi emabega. Ssaabasajja Kabaka bwaki abamubeerako mu bulwadde bwe? Namba 2, okutuuka ku mikolo okujja ku mazaalibwa. Amazaalibwa go ddala matuufu nti tukuza birthday za Ssaabasajja Kabaka. Ekisembayo ku kyo ebyabadde ku mikolo byabadde bigwanidde, byabadde bikolebwako oba nedda? Okugaba kw'ebirabo n'ebisigalidde. Kale mu nkola eyo tuwe resolution ku side eyange buti bwendaba ebintu na butya bwe mbitegeera. Naye banna TMO njagala okubategeeza n'okutandikira ku olwaleero nti birthday parties zikolebwa mu Bwakabaka bw'e Buganda okusinziira ku ntambula tubadde tutambula kuva dda mu mwaka gw'Olw'Embeera. Kuva Olw'Embeera amazaalibwa gabeerawo ga Kabaka oba g'abantu n'abalala. Ssaabasajja Kabaka. Ku Ssaabasajja Kabaka. Ebimu twabya-adoptinga naye ate mu birthday parties ffe ze twakolanga mu mpisa enkadde tuba tugenda kuva mu mwaka gw'Olw'Embeera M.i.S.O ate tudde emabega. Ezo mbadde saaga ntunayo olw'obudde n'embeera gye tulimu specifically. Ne tunuulye birthday parties okuva mu mwaka gw'Olw'Embeera bwe zaatandika te mu Mmengo ate okudda eno mpaka 2021. Naye mu mbeera yonna kiteekeddwa okutegeera okukuza kw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka si kyennyume. Kyatandika mu mwaka gw'Olw'Embeera olw'ensonga y'omuzungu okunnyonnyola ennyo Ssaabasajja Kabaka mani Namasole okutegeeza Oweekitiibwa Daudi Chwa mu mbeera yonna akkirize ebitambula bitambule n'okukkiriza Katonda. Birthday party we yatandikira n'okukuza amazaalibwa ago agaasooka Ssekabaka Daudi Chwa. Kaakati mu kujja kwa birthday party tekuyina njawulo ku kye kutegeeza nga 4 April mu guno omwezi oguyise tukuzizza amazaalibwa, amazuukira n'okugenda mu ggulu kwa Yesu Kristo. Olwaleero mu nkola y'emu birthday parties mu Bwakabaka bw'e Buganda kisigala nga kye kimu nga 13 ekyabaddewo okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ago tegalinaamu nago njawulo nga bwe tuba tukuza amazaalibwa g'Oweekitiibwa Isa oba gwe tuyita Yesu Kristo. Kale mu nkola eyo ebiva mu kyo kyeki bw'oba oyogera ku Easter kitegeeza ki? Nti bwe bulamu, okufa n'okuzuukira. Oba omaze ekikundwa description lwaki Easter weeri. Kale mu nkola y'emu ku Ssaabasajja Kabaka twebaza okuba nti atuuse mu myaka egyo kubanga Kabaka owookubiri agezezzaako okuwangaala ebbanga eggwanvu. Naye okuva dda emirembe emizungu we gyajjira bakabaka basigadde badde tebawangaala olw'ebateekamu entalo, okubateekamu buddikooyo oba okubatta olw'ebigenderwa by'Abazungu. Kale otunuulira Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango yakoze emyaka 66 ate yawangadde okusinga ku bantu bonna bakabaka bazze babeerawo ku mirembe emizungu. Bali badde batwala emyaka 27, bano bamussewo 34, ono bamussewo 28, bwe batyo 42, 47, naye ono awezezza emyaka 66. Bwali bukodyo bw'Abazungu eri mabega so nga ate bali abeeri emabega bawangaalanga before muzungu tannaba kukola ki? Kujja. Kale nabwe ekityo nti birthday kikulu. Naye amakulu birthday yayo y'olwaleero ennaku z'omwezi 13 ate yabadde kyennyume ku ebyo ebisuubirwa ku birthday. Kubanga Oweekitiibwa Katikkiro yabadde kyennyume nnyo, ababadde ku mikolo babadde bennyamivu, ebyateekeddwa ku mikolo nga tebivaalinga na mbeera ya Ssaabasajja Kabaka mwali. Kubanga mu ebyo bye tuwadde tusuubira Ssaabasajja Kabaka okujja okuvaayo ebbanga lyonna abantu badde bamubuuza aliridda wa, abaffe yeekweseewa era yo gy'ali ali atya. Naye ekyennyume n'ekifaananyi kyennyini mwakirabye bwazze afaanagana. Kale nga kiwa enkikuba enkukwe n'obwennyamivu n'okwennyika okwewala ng'oli bwe yagaa nti mazima ddala tuleero olwaleero tugwenze nga n'Obwakabaka Buganda bugudde mu nnombe. Olwaleero bwe tulabyeko nti Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda we buli mu nnombe. Kaakati enkola y'olwaleero nga ntandika n'Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ebbanga ly'omubanjiriza Ssaabasajja Kabaka, sipiiki ye yali badde eyogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nga bwe buteekeddwa okubeera era situation lwakyali mu eyo. Ne batateekawo ate kabaga ka kusala keeke na kugaba birabo nga bawadde kigozi omuzungu
amaze mu Bwakabaka bwa Buganda emyaka 40 ne bamuwa ekirabo. Ne companies endala ze bayogeddeko okuziwa ebirabo ne personalities endala. Kaakati ebyo byabadde tebiwa makulu okujjako okuteekawo enkola ng'ogamba nti okuwugula obwongo bw'omuntu baawugudde balabi so nga ate amaaso tegazize ku birthday Buganda yabadde tunulira Ssaabasajja Kabaka situation gyakola ki mwali gyalimu. Bino byadde byakutubuzaabuza feza tubadde tulinda kulaba kakati akatambi kali wano mpulira mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda enkadde n'okutuukira ddala mu 1953 we bawaŋŋakusa Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri Walugembe Mukaabya. Ebigambo bino tuzze tutambula nabyo ebbanga lyonna nga Ssaabasajja Kabaka obuyinza bwe ku nsonga y'obulwadde tutandika n'Oweekitiibwa gwe bayita Kasujjulubinga. Era Kasujjulubinga oyo gw'olaba mu Bwakabaka bw'e Buganda ye nannyini kuba ku Ssaabasajja Kabaka mu nsonga zonna era abamba ku mukono gwe ogwa kkono. Naye ebbanga lyonna lwaki Kasujjulubinga aggyibwamu exceptions twazisomesaako emabega mu episode eziyise ne mbategeeza nti Oweekitiibwa Kasujjulubinga oyo gwe bayigga ne Ssaabasajja Kabaka kye bayita empeewo y'olubaya okuba nti ate yevaako eddiba erikolebwamu akalago kwatuula n'akalago akateekebwamu ekkundi lye eba erikundi lye Sekundi Kabaka anaddako kati nga bulaba Semakookiro akalaga ako ddiba eryo baligga babiri ne Kasujjulubinga. Kasujjulubinga oyo ye yeebuuzibwako ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka yonna ng'oyise mu nsonga z'enkulu ze oba obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kaakati Kasujjulubinga ye nannyini kuba n'ekiwa ekisaako Ssaabasajja Kabaka n'okunywezebwa kw'ennamulondo okukakasa nti emirimu gye era engabi eyo n'enjobe gye bayigga naye eba ya mugaso nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda gye saagala nnyo kulaga naye kenjagala ku mukolo ogwo nti Kasujjulubinga yaba ne ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okutegeera A to Z. Bwe tuba twagala okusinga kuwa ekitiibwa Katikkiro. Bwe tuba twagala okutegeera embeera y'obulamu Kabaka waffe mwali tuba tulina kubuuza Kasujjulubinga yabuuzibwa. Kaakati Kasujjulubinga ye nannyini buvunaanyizibwa obuyita gwe bayita Kasujja ebusujja oyo mutaka owa Kasolya atwala ekika kyabe Engeye kubanga obuyinza bw'okujjanja mu Bwakabaka bw'e Buganda ate bugwa mu kika kya Ngeye. Kaakati Kasujjulubinga ye nannyini kuyita oyo omutaka kubanga obutaka bwa Kasujjulubinga ate bwawukanamu butya kubanga tatuula mu nkiiko z'abataka abo ab'obusolya newankubadde naye abaliwanga mutaka wa Kasolya naye ekimuteekako exception kiki ye nannyini kutambula kye tuyita emituba gy'abassekabaka egituulwamu bannaalinnya okunoonya nti mazima ddala lubiri ki oba mutuba ki oguvuddemu Ssaabasajja Kabaka tuyinza otutunulya omulangira atutte ennono obuwangwa obulombolombo era aleze empisa obulungi asobola okutuula ku nnamulondo kubanga ebbanga lyonna nkibategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda tazaala kabaka azaala mulangira na mumbejja. Kaakati olukiiko lw'abataka ab'obusolya lutwalibwa Kasujjulubinga era gwe bateeka ku nninga nti mutaka ki mulangira ki omujje mu Ssekabaka ki era omutundde mu bulungi bw'amuleeta n'abaga nti nze okusinza bwe ntambudde Obwakabaka bw'e Buganda buno ono mwazizza nga tuva mu Ssekabaka Mpadwa tulaba nti mulungi oba Ssekabaka Tembo Ssekabaka Jjunju ndabye ngono yasinga ogwo mulimu guba gwa Kasujjulubinga. Kaakati bw'amala okuyita omutaka owa Kasolya gwe bayita Kasujja ebusujja oyo ye Wengeye nannyini kutwala ndwadde ya Ssaabasajja Kabaka kubanga emujjanjabya omukulu mu Bwakabaka bw'e Buganda ekika ky'Engeye kye kinnannyini buyinza. Kaakati bwe tuba nga twakkiriza mu constitution mu chapter eya 246 mu article eyo ne badiiminga okukeera enkya nega nti cultural institutions zidiimingiddwa naye zijjiddwako obuyinza bumu tezijja foominga nga gavumenti ekyo kitukanyisa ku ffe n'okuzza ebyaffe naye nga cultural institutions baazita okubaawo kwazo ne bagana n'ebintu byonna ebitambula mu customary beliefs and understanding ne aspects byonna biddiziddwayo kembadde njagalamu keekano Ssaabasajja Kabaka akkirize nti gwe yatuwa kiŋŋaŋali era waliwo ensobi. Kaakati Katikkiro Mayiga yali badde ababiri abo Abaleese nadda wali mu nsonda oba wayabadde asoma lipooti yali badde agamba nti lipooti yange gye nsoma ku mbeera y'Obwakabaka bw'e Buganda n'okutunuulira nnamulondo bwetudde jjuke nabategeeza mu Bwakabaka bw'e Buganda tetwatula kabaka nti mulwadde
nsijukira bulungi nti nabategeeza mu episode eyo mudde mutegere ebigambo ebyo buki era Oweekitiibwa Kasujjulubinga tategeeza abaga nti abaaye kaseera ka kunyookeza busa kituufu oba nfuna bulungi Abaganda bategeera ekigambo ekyo nti Ssaabasajja Kabaka ayinamu mukosefu kunyookeza buki busa kaakati era ategeeza Obuganda nti banne tubasaba nti obukasa mubwongerekera mubunyiikize abeera Kasujjulubinga nga amaze okutegeragana gwe tuyita Kasujja ow'ekika kyengeye kaakati exceptions ezo Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga yali badde azze mu kusoma lipooti ng'agamba atya nti nga tuyita mu Oweekitiibwa Kasujjulubinga okuwaayo kw'obuufu okugenda mu gwe tuyita Kasujja lipooti eno njagala okugibasomera mu ntwadde ya Ssaabasajja Kabaka n'embeera gye tulimu okeera nkyo kugamba Abaganda nti tudde mutoonyekeze ku busa kubanga Namulondo si ntereevu era baakubanga eŋŋoma ziri ez'amujaguzo nga bazikubako emirundi ebiri okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka waliwo embeera etali nnuŋŋamu era Ssaabasajja Kabaka bwe yawonanga baazikubanko ne bagamba nti obusa buteekeddwa okuyimirizibwa okunyookezebwa Abaganda baategeranga butereevu nti Ssaabasajja Kabaka azze engulu era mulamu kankuzzeko emabega katini Kasujja ye musawo Kasujjulubinga Kasujja gya lipootinga butereevu kaakati Kasujja bw'amala okutegeera embeera ya Ssaabasajja ye talanga tabaako kyayogera so Kasujja bw'ategeeza Kasujjulubinga yatugamba nti tukume obusa ontegedde bulungi mukwatula wano nga ekyabaddewo nga Katikkiro ayogera Katikkiro akkirizibwa okwogera lipooti ya Kasujjulubinga oba Kasujjulubinga yajeereetera ebibiri bisobola okukolebwa mpulira Kasujjulubinga nga Katikkiro tunnayogera ku lipooti ya Ssaabasajja Kabaka bulwadde bwe obuyinza ate obujja Kasujjulubinga kubanga tubadde tusomesa empisa y'Obwakabaka bw'e Buganda tubategeeza nti Katikkiro ebbanga lyonna aba nnamba 4 mu hayirake tatwala bataka ba Busolya tatwala Ssaabasajja Kabaka tatwala balangira n'abambejja atwala ffe bakopi naye kano njagala kukatangazaamuko waliwo omulangira gwe baako we twali tukyaliddeko awamu we sijja kwogera nantegeeza nti mbadde njagala nkutegeeze hayirake eno etegeera ku Bwakabaka bw'e Buganda kubanga bw'obadde osoma hayirake watugambye nti Katikkiro abeera nnamba 4 naye ng'ate ovudde ku Ssaabasajja Kabaka n'ogenda ku bataka ab'Obusolya ate awo tulina gwe tuyita Namasole ye nnamba 2 ku Ssaabasajja Kabaka ne mugamba nti njagala okukutegeeza Oweekitiibwa Omulangira nti ddayo osome ebyafaayo obitegere ne Namulondo kw'otudde oba gye muweereza mutegeere ebikukufa byammwe mbutya bwe muteekeddwa okubeerawo ensonga y'obwannamasole mu Bwakabaka bw'e Buganda yaggyibwa mu hayirake lwa nsonga egi tetubaako na Kabaka yenna atwala kuba nti ki mukyala namba 2 Namasole abamaama w'Obwakabaka bw'e Buganda embeera yonna weeri abalibwamu ebyo byasalawo nga Kabaka oli amaze okukisa omukono atwalibwa nga Kabaka kubanga abaaliko omusika era tabalibwa mu hayirake ya buweereza wabula privileges ate zimuweebwa n'ekitiibwa kye n'obuganzi era ng'oggyeko ekitiibwa ky'obwa Ssaabaganzi mu Bwakabaka bw'e Buganda n'abaganzi bw'oba oyogedde ekigambo ekyo Namasole ekitiibwa kye naye mu hayirake tekimuwa nnamba ya buweereza obulamu bwe ye nakazadde bw'oba oyogera ku Bwakabaka bw'e Buganda maama yabeera oyo maama tabeera mu bakozi tabeera mu bakozi mu hayirake tabaayo ne mutegeeza nti ddayo obisome era obitegeere ne mu Bwakabaka bw'e Buganda mu mpeereza ya administration n'ennono tolinawo oyinza kuntangiza wapi nga wakedde ositusa ovuddewa ekyokubiri kibateekeddwa okutegeera bannaabalangira n'abambejja Obwakabaka bw'e Buganda abataka ab'Obusolya waliwo kye tuyita obutegeevu mu buweereza tebusobola kukeera nkyangwe naye mba nga njogedde ebigwanidde wano n'ompeereza ka message n'oŋŋamba ekintu kino wakireseeyo kino walako obadde tokimanyi nedda bagundi si buli kye tutegeera nti kiteekeddwa okuteekebwa ku mpewo opimamu mu bigambo biriwo ebigwanidde okujja awantu nawo bitateekeddwa kugwawo n'akaseera ekyokulabirako munansonyiwa kankibawe tulyoke tudde ku mulamwa waliwo omumbejja omu yansindikirawo nannombeesa nanga nti kati wabadde oyogera ku mugenzi Natoolo n'oyogera ebigambo bino era bingi byewalese ne muga nti njagala okukutegeeza ekyaggisaako obusika bw'oli okuba nti bwatambula ne budda kwono ekyo nabadde sisobola kiteeka ku mpewo kitegeeza nti oli baamukwatira mu bwenzi ne bakyesaawo embeera egamba nti yalokoka ebyo badde oyagala mbiteeke ku mpewo
waliwo ebitagwanidde ng'omuntu olina muwa kyateekeddwa kumanya era ekigwanidde mu layini eyo oba nfuna bulungi era twakkiriziganya bulungi nanga nti mazima ddala gunzise mu vvi tusobole okutambula ne muga nti embeera bweteka kubanga bigambo baga nti muweeyo byamagezi ate muweeyo ebyokulabirako ebigwanidde mu bantu bya kikaaki kale mulimu bye tuleka emabega ne tutateekawo byonna naye si butabimanya kulowooza ki ekigwanidde kale mu nkola eyo Kasujjulubinga bw'amala okuba nti aleese ripooti eyo waddembe otutegeeza Katikkiro nti njajja esomera oba nkuwadde obuvunaanyizibwa tegeeza Obuganda endwadde ya Ssaabasajja Kabaka bweri. Kaakati kyembadde lwaki ntandise n'ensonga eyo nti ensobi tuzize tuzikola mu Bwakabaka bw'e Buganda mu hayirake yaazo ne tuba nga twazimenya hayirake ne tutambula mu ntambula y'okusaatuuka obusaatuusi kino ekyetuufu ky'okukolebwa twakireka ate ne tutwalamu ekintu kirala. Kaakati awo bwe nnalabye olukiiko n'entuuza y'owa Ssaabasajja Kabaka ne ku mazaalibwa gwe n'ebyadde bikolebwa nalabye ng'okugaba kw'ebirabo kwabadde kuwugula bwongo bw'Abaganda so nga ate Abaganda bazze bategera kye baagala. Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu ekituufu tewoomya ttooke. Tukkirize tugaane. Akagambo kano kagenda ow'ekitiibwa His Excellency the President ng'ebigambo byange njagala bimutegeeza. Kendeeza ekikebe. Ng'ebigambo byange njagala bimutegeeza bwe nti mu mwaka 1985 Ssaabasajja Kabaka yajja okulambula kye tuyita olutalo. Bw'ajja okulambula olutalo kaali kamwa ka Museveni keera eky'okufaayo ennyo. Bwe yawulira nti ate waliwo oludda luli olw'Obote luyisa Abalange n'abataka ab'Obusolya n'aga nti baagala kutuwangula n'aga nti wano ekigenda okuwangula bali bonna okudda ffe katukole enkola egamba nti katuleete Ssaabasajja Kabaka ajja alambula olutalo. N'akikola naye nga mu ntegere yali ekyenyo yali ki yakimanya nti amaanyi g'Abaganda n'Obwakabaka bw'e Buganda ye administration y'obuweereza. Katuleete amaanyi gali ajja alambula olutalo luno Abaganda bafune momentum esobola okulwana okukakasa nti tukuba gavumenti tugijjeko. N'amuleeta okuva gye yava Oweekitiibwa Nadduli n'amulambuza olutalo. Naye ate mu bo bangi abagwagwa baamugamba nti oyo kaamulambuza amuwadde ebbaluwa amutegeeza nti otumala okuwanga olutalo gy'ofuga ensi yo Museveni tagenda kuba mukulembeze wa ggwanga. Ne bakola enkwe nnyingi ne bamusiba mu kinnya kumpi yamalamu emyezi 3 nga amazzi gamuli mu kiwato mutwe gwe guli waggulu nga bamuvunaana bbaluwa eyo. Nadduli bw'amala okulambuza Ssaabasajja olutalo abalyolyomi ne bagamba nti amugambye olutalo lwemala odduwangula Kabaka yajja afuge Museveni talifuga. Naye ng'ebbaluwa ebyali mu kinnya emyezi 3 z'ennaku 9 nga mutwe gwe guli waggulu mu mazzi. Bwe ntunuulira abasajja abo n'osoma ne ku kitabo Hajji kyawandiise mbeewuunya okukeera enkya otunuulira kitange mukadde wange bw'afaanagana mu bugumiikiriza bwe nga bamwagaliza kigambo kya kumutta ne mutabani we kyennyuma era simanyi nti oba mulifuna ku nsonyi mu bulamu bwammwe naye byonna ebikoleddwa byakusasulibwa. Naye kyenjagadde otutuukako oyo yali Besigye nga yakuuma ssebo Nadduli tavaayo mu kinnya era yalagira ennyo naga nti yenna gezaako mulaba nga atoloka atemeko mutwe. Besigye bwe mutunuulira n'essaawa zino ng'awowoggana. Naye Abaganda tusaanidde okusituka ffe nnyini tusseewo ebikolwa n'amaanyi n'okulambika kw'amagezi n'ennono we tuzze tutambula. Ke kaseera akatuufu Buganda esitule entegeera yaayo egirage ku Museveni nti kati bwe tuba twagala kulaga nti tutegeera tumulage ke kaseera akatuufu. Mu kiseera kino Omutanda yajja mu lutalo n'alulambula butereevu nga ekikwekeddwa mu ekyo nti amaanyi gaveeyo bagoberera olutalo. Kyenjagadde otutegeeza Obuganda ne His Excellency President kino kigenda wuwe nti baakujja mu secret lwa interest zo ze wali oyagala ng'olaba zigaanye n'ogezaako kakasa nti ddala ekiteekeddwa okukolebwa kwe kuleeta omulangira ajja atunuulire mu lutalo luno n'okumulambuza olw'ekitundu kye mwe tulwanidde n'Abaganda abalimu tusobole okuwangula na bali abali mu gavumenti ssebo baavaayo olutalo era lwafuna abantu bangi kwe kwanguwa kw'okuwangula kw'olutalo olwo. Oba nfuna bulungi? Kaakati kino kikwata ku His Excellency himself nga bwe twayogera ku maama
omuzaana Nakato eyali mukase Kabaka Muteesa yakyaliwo ali ku lw'entebe wali ne mbabuuza nti dda kigwanidde okumulaba bw'atyo bwafaanagana nga Janet Museveni First Lady bw'otyo bw'oli gwe mu privileges mw'oli singa bukeera enkya Museveni n'afa nga president omulala yazzeeko kikugwanidde oyisibwe mu mpisa y'emu gye yayisibwamu omukyalo episode eyo nkakasa nti bagijjukira nange mbuuza olwaliro ku His Excellency President bukeera enkya nga gwe nga bw'oli ofuna obulwadde mu mbeera y'emu ofaanagane nga bw'ofaanagana Ssaabasajja Kabaka bw'atunula kiri wase nti yakutaasa mu byonna ebibaddewo ne Buganda gwe okuba n'emirimu mu Uganda muno okufuga ate ye kubanga abadde muwulize mu mpola ne mumukola ebisobyo bingi n'asirika naye nkusaba nti galwaliro maanyi g'okuvaayo naawe osabe Buganda ekkirize Ssaabasajja Kabaka aveeyo annyonnyole nammwe mutunnyonnyole lwaki Ssaabasajja Kabaka ali bw'atyo ndwadde kyemuluma bikolwa ki lwaki era bw'atyo bwafaanagana singa kiba kiganye kiri very wase Abaganda okusitukiramu okukeera enkyookubanja n'okuteekawo chaos eyagala okubeera okuggyayo ensonga eyo njagala kubalaga byakulabirako nga 3 ekisooka nga sinnatuuka ku byakulabirako okwo bw'otunulira Ssaabasajja Kabaka mu bulwadde bwe ennaku yabadde nnyingi nga naye emwolese engeri gye nasoma ku psychology ebbanga lyonna nkibategeezezza bye nasomye bye bino okusinziira ku incidents ezize zitambula Ssaabasajja Kabaka okuggala kwa CBS Ssaabasajja Kabaka okumugaana okugenda e Bugerere Ssaabasajja Kabaka okukeera enkya okwokya amasiro Ssaabasajja Kabaka bw'atunulidde embeera eriwo Abaganda mu bwavu balimu nga sitatasi yaabwe tenyuma naye ng'obwavu basizeemu ate yo ye yatwala obuyinza nga yeeyambye maanyi ge n'atunuulira mu kusembayo kwe ng'abantu abazze battibwa bali wansi we nga bantu Baganda n'otunuulira mu madiini we bazze batta ne batta Bishop Lwanga ne batta Abasamba Muzaata ne batta bangi naye ng'ate Obuganda bwonna weebuli amaanyi ge tumutaddeko gabadde mangi yokkeera enkya nti mu Namulondo ku ntebe kwali Museveni kaakati Ssaabasajja Kabaka grief gye yabadde nayo bingi ebimuli mu mutwe nga bimwetololeramu ebyongera ku bulwadde bwe nga byansi ebadde bitambula nja kusaba Oweekitiibwa President okkirize obwogaane akaseera kano oba tonnaba kulongoosa mu ebyo bigenda okutambula lindira keera nkya kulangira nga totegedde nti oggiddwako ku ntebe lwa nsonga egi Abaganda bagenda kutaamuuka ng'ekyafaayo kya Sserwana Okkulubya bwe bwakeera enkya ne bagamba Ssaabasajja Kabaka nti Sserwana Okkulubya gwe wamututega kyali kibuuzo kuba Sserwana Okkulubya yinako incidents ziwera kumpi 30 mu Bwakabaka bw'e Buganda nga tuwa ebyokulabirako nga tuva ku busomi nti abasomi bangi basudde Obwakabaka bw'e Buganda n'abo abajja nga entegeera yaabwe tezze ku lwa Bwakabaka buli kubanga bangi we bali nga baali basomi ate ne bayamba Obwakabaka nga Oweekitiibwa Apollo Kaggwa bwe yabuuza Sir Albert Cook Dokita namuga nti ojjanjaba bulungi nti ye naye enkola eyo ey'okubaaga omuntu n'omuzzaawo n'omutungatunga n'omuddugavu asobola okukiba namuga nti ddala namuga nti nkwadde mutabani wange oyo Sserebe Kaggwa olwaliro mukyusizza erinnya ye Albert Cook Kaggwa naye recommendation Dr. Albert Cook omuzungu gye yakola kwano Albert Kaggwa yagamba nti mu Africa ne mu mawanga gonna ge twetoolodde Omuganda is very adjustable obulamu bwe tewali kyatasobola kukola naye mpa recommendation nga sisaaze mu katabu kange nga Albert Cook Kaggwa yasoma n'akyusa n'okkenkuka n'ansinga ne ku research gye najja nayo nkulaga ekintu ekyo kaakati mwebali abaasoma ng'ate balungi n'Obwakabaka babutegeera era yenna nnyini ddwaliro kulisigalamu ng'oli agenda erya 1997 ekiyita Namirembe Hospital oba nfuna bulungi kaakati ate wano tulina ebiŋaaŋaali ebizze nga bw'olaba Katikkiro Mayiga mu kuweereza kwabwe nga bakola kyennyume oba nfuna bulungi ng'ate bayivu ate abo tutandika obba uprootinga mutubajjemu tusobole otunula Obwakabaka nga busobola okutambula kaakati incidents ezo zenzijje nkulaga nti grief Ssaabasajja Kabaka abadde nayo nga nnene ne mutwe gwe ng'emutambuliramu it is high time agezeeko tunuulira bwe tudda ku kifaafo kya Sserwana Okkulubya oba nfuna bulungi baamubuuza nti Ssaabasajja Kabaka gwe watutega Sserwana Okkulubya ne babuuza ate mu nsonga ki
ebbanga lyonna tubadde tukaaba nga tukusaba oveeyo ng'olemeddeyo gwe ssebo Dawudi Chwa naye ng'ate emisala gyaffe otuno yagiremedde agirya buki olinayo byokola emabega weeyo bye tutamanyi nga biyamba Buganda emisala tugikulekere babuuza naye nga batusinzidde ku Sserwanokkulubya ekikolwa ekyo Ssaabasajja Kabaka mutuusaako ebbaluwa ku mmeeza naga nti abaayi Abaganda beetoolodde olubiri lwonna baweza emitwalo gigenda mu 6 naye ng'ekibeekalakaasiza kyali ki vaayo oyogere ku bikolwa bya Sserwanokkulubya kakati Sserwanokkulubya bamutegeeza omuweereza we ng'omusirikale namugaa nti owaayi ekiri ebweru tosobola kufuluma ssaawa zino sooka osigale naga nti bwe gute bwe guli nti ddala naye kembadde njagalamu keekaliwa Museveni bw'agenda okufuluma bw'anaaba teyeegendereza Sserwanokkulubya omulabalaba wamugamba nga batudde mu lukiiko namugaa naye kye tuba tukola gwe okufuluma ffe katufulume tugende ebweru by then waliwo ze bayita Lailand tugipangise loole ennene ezo nga bulaba ttata ne bagyetanga eyingira olubiri n'efuluma emirundi 6 kati Abaganda abaali beekalakasiza ku lubiri kuno baamanyira loole eno nti erina byetwala ne byefulumya Sserwanokkulubya baamusindika mu loole eri emabega baamufulumiza mu mulundi ogw'omukaaga n'afuluma Abaganda bagenda okuyingira olubiri babuuze nti ye ofiisi yeeriwa babaga nti Kulubya mwali babagamba nti kacyanga baga nti lunogero lwetugamba nti okuuma lubugo nga lubale mushi mubbe Sserwanokkulubya yagenze dda nga yagendedde mu kino naga ate yadda mu kuweereza emmengo akukwe kwali okuwerekerewakwe mpaka na kino His Excellency the President ngo Aleese ebijanjaala M.i.S.O Abaganda otulabye nga tufaanaganira ddala batasobola kufaayo n'okakasa nti mu bisatu obikoze okuyita mu ddogo noyita mu mbeera ey'okutta noyita mu mbeera ey'okuwaayiriza ne basiba abantu noyita mu mbeera ey'okukera nkya noga nti ominimizinga embeera nga bweri so ng'ate mu kujjako wagiteeka ku first priority Obuganda ne bukusitula olwaleero ekyennyume k'osimuliza ebisooto akaseera kasobola okusituka wano n'ofuluma nga Sserwanokkulubya yafuluma olubiri ng'ate gwe ofuluma State House ebintu nga bino tubikole tutya okubijjawo abaffe interest yammwe essaawa ya leero mukkirize mugaane waliwo lw'oba ng'ogoba ekintu ne kiganoga nti ekyo tukitadde tukireke olw'obutegeevu musuubira nti ddala Buganda musobola okugimira mbuuza kibuuzo kigenda wa His Excellency President ddala musobola okuggyawo Obwakabaka abaffe mu mbeera yonna ebyokulabirako ebiyise emabega temubirabye era temubimanyi nammwe mukyaguggubidde era nga mulakaasira okugamba nti embeera yonna nga bweri okufa n'okutanyagwa tumala kutuuka kyemwagala okugamba mwefudde envubu bye mugenda okubaamu ebyo kale mu nkola eyo okuggyawo bino tukkirize nti ffenna twemenye olw'emenya olutuufu lwe bagamba olwa prodigal son naye ebbanga lyonna Museveni bwe nkutunuulira toyawukanya n'oliyaga nti mazima ddala ekyenyola bwe kirituula watto kuva ensi eritabanguka kale mu nkola y'emu ebbanga lyonna ekibi mu Bayibuli kye boogerako ekya sacrilego ekitaliiko asonyiibwa ebibi byokoze Buganda tebiriiko asonyiwa nja kukusaba ebbanga lyonna naawe weemenye ku lw'Abaganda bo weemenye ku lw'eggwanga lyo weemenye ku lw'abantu n'ensi yo okkirize nti tulongoose ensonga eyo eveewo Ssaabasajja Kabaka tukubuuza responsibility ye eriwanga gwe His Excellency President okulaba mukulu munno bw'atyo naawe n'otafumyawo statement yonna n'otebaako ky'ogiteekawo kugira naye ne tuba ng'ate mutunyigiririza muli natunulidde Mayiga ng'asoma lipoota nti tubadde tulwanyisa fisitula ne tulwanyisa Nalubiri Sikosel olwaleero tuzze ku mikolo gino nga sitafari tugenda okussaawo lya kulwanyisa obulwadde obwamukenenya era Ssaabasajja Kabaka ategeeza nti mu 2003 ayagala otuuka nga siriimu taliimu nendaba Wakayima ku kiswa lwaki Wakayima ku kiswa ebbanga lyonna direction ya Wakayima ku kiswa buli wakagira bw'ati abayi wali antegeera abandaba bw'atyo bw'abeera mu mbeera y'emu mayiga bwe nabadde mulaba ebibuuzo byadda ssaawo n'embeera gye yateyogereddemu abaffe bantegeera nti nze anyigiza Ssaabasajja Kabaka bantegeera nti Museveni yampitamu ebikolwa bye byabaddewo mukolo gwali badde gutunuuliddwa kuyita Baganda kubannyonnyola status
kubanga okuzaalibwa kutegeeza kubaawo. Ssaabasajja bw'afaanagana ekyo kitegeeza nti waali engeri gy'afaananamu eyo n'okweraliikirira ffe ate gwe n'onnyonnyola ebyo n'oleeta na birabo okubiwa omuzungu kigozi amaze emyaka 40 ajjanjaba mannyo n'oleeta ebirabo okubiwa personalities endala n'onnyonnyola Obuganda nga ebyo by'oteeka ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'afaanagana. Tetwafunye kunnyonnyolwa ku mbeera n'enfaanana y'omutanda ekyo kye mugenda okulindirira ku ssente bwe zaagenda kufisitula ebyo bagenda okulindira Abaganda tugenda ositukiramu nga teriyo atutegeezezza tebamanyi kabiri kasazizza katya mayiga nkula y'amannyo lya Katonda wooli togenda kubaawo. Ebintu bino mubyanguyire muleme kugamba nti waliwo abakuma omuntu abantu mu muliro ne mwerabira empisa zammwe nti zo zennyini ate ze zikuma omuliro mu bantu omuliro. Ebyo si bya Jakana Nadduli nzekka mu bulumi bwe ndimu nti nze mpulira obubi. Abaganda bangi bw'otunira ku Facebook ne YouTube bibadde bajja bateekako nga batunuulira embeera abaffe mayiga wafa era ne ku TV byali baddeko naye lwakubanga gavumenti enyigiriza nnyo mainstream media obutayogera ku bintu ebimu naye abantu ne bajja banoonya gye babyogerera. Jakana njagala kumanya amazima ddala Ssaabasajja Kabaka ng'afaanana mu mbeera etyo ki kye twalisuubidde? What do we expect of the leadership? Abantu okudda mu kutegeka keeke n'okudda mu kutegeka weema n'okuleeta obusawo bwe nalabye obwa sukaali n'amatooke ge nalabye mu katenti Ssaako okuleeta obulabu obw'okuwaabo ndowooza be baawadde ebirabo bye batuusiza Ssaabasajja mu mbeera eyo kubanga omukolo tosobola kuddira ku kufiirwa ate n'okubirako ndoogo kyatusanyudde n'akamu. Kiki kye tusobola omutuufu okukola okulaba ng'embeera eno tetugiraba bwe tutyo? Omwaka 2021 ennaku z'omwezi nga 7 ku nkomerero ya dimansi oba wiiki essaawa zaali 8:03 Gavana yategeeza Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa n'amugamba nti tusaba okkirize mu mbeera yonna embeera eriwo mu Bwakabaka bw'e Buganda tugiraba n'amaanyi g'Obwakabaka bw'e Buganda era tugategeera naye mu bikolwa ebizze bitambula tukusaba Ssaabasajja Kabaka mu kwetonda kwaffe tusseewo akabaga akeebaza. Daudi Chwa n'abagamba nti nkiwulidde era nkikkiriza. Kaakati bwe bategeka akabaga ako Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa omuzungu yamuyita mu nkola eyo naye nga lunaku lwe bali bagenda omutega akatwa. Incident eyo ebitabo weebiri naye Abaganda bangi baabibakisa. Kaakati akatoke bali bagenda okumuwa naye agoloobe mpulira onfuna bulungi naye bwe yatuuka ku kabaga ako simenti w'abantu abasinga bategeera ekigambo masiki nti kikadde. Tikikadde masiki eno ze twambala olwa covid twogera ku bukookolo. Akakookolo kamanyiddwa. Kaakati Ssaabasajja Kabaka abaga nti nawulirako omukwano gwange omu bwe yantegeeza Sitalaka nga nsomesa kubanga yasomesa Daudi Chwa bali omuyita Sitalaka omuzungu oyo yamusomesa oluzungu okkira ekintu ekirala. Yantegeeza nti ewammwe mulinayo kye tuyita Halloween Day ate Halloween Day mwambala obukookolo obwo embaga eno njaga tugigezeseemu n'akakookolo. Oba nfuna bulungi? Nkufuna. Kaakati bagenda ku kabaga bambala obukookolo buli Ssaabasajja Kabaka ng'ekyennyuma yategedde nti baagala muwa katwa olw'ebigendererwa ebimu. Kakati nga bakola akabaga Ssaabasajja Kabaka akakookolo ke yakambaza mu mbowa n'amuwa ebyambalo byonna ebibye n'abiteeka ku mumbowa. Ssaabasajja Kabaka n'ayambala akakookolo n'akuuma omumbowa. Yalutonda omumbowa yafa. Halloween teyavaayo kiro teyazuukuka akatoke bamu akamusirisa mutima. Mpulira Abazungu baapipira njagala okutegeeza ebiwandiiko byayitingana ebbaluwa z'ensomako ziringanga 13 wakati wa 13 n'ebbaluwa 9 bwe mba seerabidde.
naye ng'ebbaluwa gye baasembayo okuwandiika baategeeza n'abakyala nti tugenda kuwandiika okukyusa obuwulize bwammwe twategeerako ku ggwanga eryakulwanyisa ery'Omumerika tugenda kuteekawo enkolagana yaffe n'Omumerika ne bawandiika ebbaluwa egenda ewa Secretaries of Colony mu Amerika gye yali atuula nga basaba Amerika obuwulize bwa Buganda bukyuke babuzze eno. Njagala okukutegeeza ebigambo byali biyitirivu. Kentuukako era kembadde njagalamu keekaliwa. Naye bwe bategeka akabaga ako baategeeza Ssaabasajja Kabaka nti tulina okuzina wakati waffe n'okweyagala ne Katikkiro we asobole okubeerawo. Onfuna bulungi? Kaakati Katikkiro ono bwe baamutegeeza ekigambo ekyo naga nti wali buzibu. Kaggwa n'abategeeza mu Bwakabaka bw'e Buganda naye ekirimu ekikulu nga Ssaabasajja Kabaka tazinira bakopi. Nange bwe nfuuka Katikkiro nasomosebwa mu kufukamya n'okuzinira mu lujjudde. Abakopi be bazinira abalange mwe wamwe mu buzungu bwe mutwe mu kikola nti Kabaka abiibyamu n'abantu be nti mukyali ba wansi mmwe nammwe. Wano ewaffe mu Bwakabaka bw'e Buganda Kabaka azinirwa buzinirwa mu maaso ge kwe kumusanyusa. Ne Katikkiro we bwetyo bwe tukola ki ekyennyume kye njagala okutegeeza Obuganda bukitegeere olukwo olwo lwalimu Oweekitiibwa Sserebeka Ggwa mu kwagala okuwa Ssaabasajja Kabaka akatwa. Bwe natunuulidde omukolo guno bwe gwabadde ekyennyume ky'omunda mayiga okubeerawo kwe ate ye bwe busagwa obutta Kabaka nga Oweekitiibwa Kaggwa bwe yafuna amabbanyi nga ayisiddwa mu bazungu ate okutega Ssaabasajja Kabaka akatwa Kabaka n'akyusa omumbowa n'ayambala ebitiibwa bye. Emboozi eyo abagimanyiko tuyinza okuba tulinga 7 mu ggwanga Uganda. Naye abaagala ebitabo nja kubibawa musomeko mu bitegeere byenjogera nti tuba bibira birooto bingi ebibakisiddwa nga bwe tuyinza okutegeera bingi nnyo oluvannyuma lwa Museveni nga amaze kuva nga bino byaliyo nabyo. Olwo baleeta documentaries okulaga Museveni yali amanyi okuwuga, Museveni yali avuga obugaali, Museveni yali ng'akola dduyiro bw'ati. Bwe bati babikulaze kati oyinza obbimanya. Nabino bwe bityo Abaganda abangi abasinga byabikasibwa. Naye abaawandiika ebitabo n'okutegeera ebyo baali ba munda. Leka twogere ku birabo bino Jakana. Okugaba ebirabo ebyaba abaaweereddwa n'okusiima kyabadde kibi oba kyakoleddwa bubi Kabaka ku mazaalibwa gwe okugaba ebirabo eby'omuwendo eri abasajja be n'abakazi abakoze eby'omugaso. Katunule mu nsonga eyo. Obuuza ku lwogwa atabadde ku pulogulaamu sikutegedde. Byonna byenjogedde gwe tonnakuvaamu kyojjamu. Njagala okwongera okunnyikiza ensonga y'ebirabo eyo nga ngiyitamu ddala amazima. Ebirabo ebyo byadde bigwanidde. Kaabadde katego kutwala bulowoozo by'Abaganda so si mulamwa ku Ssaabasajja Kabaka naye baatomereganya ababiri. Abaganda bazze ku mukolo ogwo n'abasigadde gye twabadde mu kulaba ku mukolo ogwo twabadde twagalamu ekintu kimu ye Ssebuufu Bwango kumulabako afaanana atya gy'abadde abulidde lwaki abadde tayogera so sikkeera nkya nti amazaalibwa ge gasoose ago sige gasoose naye ebyakoleddwa n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka n'ebigambo badde bibuuzibwa nga Obuganda bubuuza era nga bwagala okumanya Kabaka ne bw'ataalyokedde kubanga bakabaka ebbanga lyonna baddewo nga teboogera ku mikolo si gwe gusoose ye obutayogera. Yes, si gwe gusoose. Kabaka Ttembo yategeeza abaddu naga nti ngenda kutegena mu lusirika lw'ennaku 50. Obuganda ne tunaba tudde mu lukiiko sijja kubaako kyennyega okuggyako ensonga eyo ng'evuddewo kubanga bamutegeeza nti mukyala we tulina bw'ogenda kumweggyako kubanga oli gwe oyagala afuuke Katikkiro tekisoboka kubeera n'anyiiga naga nti kusalawo kwange mwagala kuyisaamu maaso nonga nti mpise Bwakabaka bw'e Buganda omukyala taba Katikkiro n'anyiiga okumala ennaku 50 yali ayogera yali asirize yasirika. Ebyo si bipya naye okusirika kuno kulina kkoozi ey'obutegeevu mulwadde. Ebyo si bye twate tulina okuba nabyo ku bulwadde bwe kwogabira ebirabo byabalema okuwa abalangira n'abambejja bibalemye okuwa abalwanyi ebbanga lyonna abalwana Obwakabaka bujja bubeerewo ate obiwaabo bakoze eki mu myaka 28 okusinga abaafiira mu nsiko ezo famire mwazirowoozaako
bwe tibazirowooza nkongo nnyumiza birawo ku lwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Gwe byonna ebitambula mu Bwakabaka bw'e Buganda olunaku olwo walabidde ebirawo ebigwawo mu mbeera bwafaanagana. Mpulira. Era gwe Mayiga kikusanga ng'ataakitte nti obaddewo ebbanga lyonna nga tekuliiko agoba. Njagala okubuuza ekibuuzo ekirala. Era kyagala nnyo okulima ebintu bino tubituuke munda. Bwe tutunuulira obuwangwa obujjanjabi bwa Kasujja bwa Zaabuwa, ennaku zino ensi ekyuseemu nti Kasujja ayinza okuba nga agoberera bugoberezi Ssaabasajja Kabaka n'afuna obujjanjabi oba oluusi obugenda mu nsi endala. Singa tukyusaamu mu modernity, Ssaabasajja Kabaka ayinza kujjanjabwa atya awatali Kasujja? Kukyusa modernity, saagala tukyuse buwangwa tubusuule nga essence yaffe y'obutegeevu bwetyo bwebadde gyetambula. Kyali badde buuza nti tukyusamu tetugiseewo ekituufu kino mu mbeera kubanga kisoboka. Lwaki? Olwaleero ebbanga lyonna bwe twali tukola nawe episode eziyise emabega, abamu bambuuzanga gwe ayagala okuwabula ennyo ku Mmengo ne bwebikolebwa, obuyinza wabujjawa? Ne mbaga nti okubeera Omuganda kyetaaga kumpa buyinza. Okukeera enkyanga oli muzzukulu wa Kinyomo, oli wa Kinyomo. Kaakati bukeera enkyanga nnakuwa buyinza ofuuka Omuganda. Tekisoboka ekyo. Ndi wa Kinyomo bwe nazaalibwa. Kwebale nnyo. Nalyogedde ku by'embalala. Tetwetaaga approve kwogera ku Bwakabaka. Kaakati na kino tukyusibwe tuti mu ntegeere ennyangu. Nti okukeera enkya twali badde tubuuza nti ennono yaffe tugiteekate mu modernity n'ebanga etambula. Nga tevuddeewo naye nga mu modernity ate etambula. Bino byetuteekeddwa okukola. Nze ndi wa kika kya Mpeewo, ndi muzzukulu wa Kijje, Bubiro Kyaggwe, awo wali obutulo bw'ab'ekika ky'Empeewo obukulu. Newankubadde ate tulina ebifo ebirala ebyaganizibwa mu ndagaano y'Olw'Enda okusinziira ku mukwano ne Ssaako Basajja Kabaka. Onfuna bulungi? Naye ate akantu kano, it is a by the way mu topic eno, njagala abasinga batutegeere. Ebifo ebisinga eby'ekika ky'Empeewo Ssaabasajja Kabaka baali batugabanyiza n'ebiwandiiko ebyogera ku ebyo tuteekeddwa okuba nabyo. Omutala guli ogwaggaba ogwo gwonna tulinako square miles 12. Ku mutala kye bayita Gaba. Okujja nga tugyetola n'oluvuuto ku nnyanja okwo, ekika ky'Empeewo kirinako ettaka. Ekika ky'Empeewo kirina ekkungu awo olaba. Naye ate omukulu w'ekika ky'Empeewo gwe bayita Kijje, oyo mutaka wa Kasolya, naye ate abeerako owuwe gwe bayita amuyambi w'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Ono gwe tulina wanene gwe bayita ani erinnya nno liŋŋenze, Kibaale, yaba Katikkiro wa Kijje. Naye ate ebbanga lya Kibaale Nadduli lyabaddeko, akantu kano muddeeyo mu ab'ekika ky'Empeewo ffenna tulemu tukeetegereze. Ettaka lingi erituuliddwa mu Nadduli mu bwa Nadduli bwe Kibaale, ng'ate erinnya lya Kibaale kubanga si lya kika kye, oyo aba Katikkiro ku Kijje, ayamba ku ono mu kusala kw'emisango. Ate ettaka eryo litukyusiddwa lingi ne lidda mu mannya ge nga personality y'omuntu. Kaakati ab'ekika ky'Empeewo mulina okusitukira mu bintu ng'ebyo tusobole okukakasa twaza tutya ettaka eryatuweebwa lisigale ng'ettaka eryo lyogera bika. Bikyusizibwe nti tuba twogera ku kika ky'ab'Ekinyomo, ettaka eryabagabanyizibwa lyogera Kinyomo so si mutaka wa Kasolya. Yes. Awo ensobi weeri we batubbidde amataka. Kaakati njagala tutuddeyo ku modernity eri gy'obadde kugamba nti tukyuse bukyusa. Obuwangwa budde mu modernity. Ssaabasajja Kabaka. Yes. Ne tubutegeera nti ali mu Amerika, ne tubutegeera nti ali Buyindi, ne tubutegeera nti ali luddawa afuna obujjanjabi obwenkana omulembe guno. Tontegedde. Kasujjulubinga aba ku Ssaabasajja Kabaka okutegeera embeera ye bweri. Era bw'aba mulwadde yenna nnyini kuyita Kasujja ow'ekika ky'Engeye. Onfuna bulungi? Kubanga mu kika ky'Engeye obujjanjabi we buli. Kaakati mu modernity y'olwaliro eriwo tukyusa tutya ennono ery'ejjenga etambula nga tekyuse ng'era bwe babuuza ku Bwakabaka tubuuza Kasujja nga tuyise mu Kasujjulubinga otegeeza Katikkiro kubaako kyafulumya. Oba onfuna bulungi? Mu modernity gye mbadde gamba tubigiisawo tutya ekika ky'Engeye kisigaye n'obuvunaanyizibwa nga kikyajjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Mpulira. Ekye mbadde ntuukako. Kwe kukeera enkya Kabaka okuzzaayo ennono nga bwebadde gyetambula n'alagira bika ebyo nti ekika ky'Engeye musomesa abasawo abagenda okujja okulunulwamu
abasobola okuba ku Ssaabasajja Kabaka mu bujjanjabi bwe ne bw'aba agenze Buyindi kasujja abakwali ayina okubaako butereevu eyo modernity tugana tukyusa mu buwangwa so not necessarily nti ebyo byakoma kasujja tunambuuzaako biki abaffe biba byakoma kiba kitegeeza ne Kabaka yakoma taliiwo waali kitegeeza tebisobola kukoma naye tubikyusa tutya bitambule mu modernity kyembadde gamba nti nze ndi wampeewo obuvunaanyizibwa bw'owekika ky'empeewo kijje ye nannyini kusala misango kaakati bali badde bayitanga nze bwe nasoma amateeka naga nti mu nsonga zonna eziwabibwa mu Bwakabaka bw'e Buganda ekika ky'empeewo muleete balooya bagenda okuwabira emisango gino kubanga obuvunaanyizibwa bwabwe eyo modernity yokka nti tusomye naye ate tugiyisa tutya obuwangwa bwaffe mu modernity ng'era bukyatambula ate kyetaaga kusamira. Njagala kubuuza Jakana Kasujja ne Kasujjulubinga mu mbeera eno baliwa kati saawa eno Kabaka waffe afaanana bw'atyo abalina otubuulira Katikkiro ye yasomye ebiwandiiko n'oli yagamba nti bweyagala okumanya abapuulizi be balya ababeera mu yeekaalu za Katonda mubuuze basumaami akati nze olwaliro siri musumaami nti ndi mmengeeri tubuuza Kasujjulubinga owe ekitiibwa Katikkiro gwe byoyogera obijjawa Kasujju ye yabikuwadde oba Kasujja yatanatuwa lipoota ab'ekika kyenge ogwo mulimu gwabwe tubanoonyeeko ndowooza era nsuubira nti omukolo gwe tulina okuddako okusomesa kutandika okusomesa ebika bino n'emirimu gyabyo ku Bwakabaka bwa Buganda tukyuse mu nkola n'ennono nga tutandise mu mulembe guno omutebi gwe twogerako nti obuyivu bwe tuzitambula nabwo tutandika otutambula nabwo nti Ssaabasajja Kabaka yali badde alonda abakuumi mu Bwakabaka bw'e Buganda oba abasirikale ng'oggyeko ekika ky'embwa ekya Mutaka Kasooli wa Kasooli gwata Mutasingwa yali badde ate yavaamu abasirikale kubanga ono ye wa Lusaka lwa Namasole ate yali badde avaamu abasirikale era abakuumi ku budde bwa Ssaabasajja Kabaka olukwata ku mbiri era bwe yabadde Ssaabasajja Kabaka awandiika abasirikale batwalibwe wa pulezidenti kubanga omukisa gwamuweebwa Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba n'abakuumi be ye yalonda mu njuuki n'abasindikire akantu ako era nako kadde kanumya omutwe olyose n'okaleeta mu mikolo gya Ssaabasajja Kabaka egisinga twalabangako abambowa okuli omusajja omuwanvu oyo gwe nalabanga era nga kituwa obugumu waliwo ne bano abasajja abagundiivu mu mubiri abaamwetikkanga abakola batya ku guno bwe twabadde tutunuulira embeera abambowa sitwabalabye twalabye b'amagye babibomboola Basonga Kabaka yita wano wali abambowa baalagawa abalina okukuuma omutanda baalagawa nga beyeetooloddwa situbategeera noli yabuuza nti oli M.i.S.O ya kika kiggwa tamanyi bifa mu kibuga mpulira ebbanga lyonna bye tubadde tukaabira obadde obyerabidde nga tukola naawe vidiyo tubadde tukaabirira Obwakabaka bugudde tebuliiwo bwobulabawa enkobo ezisusse gavumenti ya Museveni n'okutunuulira obutya baleka Obwakabaka nga buseebengeredde ebyo by'oyinza bumusuubira kubeerawa ebyo tusuubira ennono bwe twagivaako obuwangwa n'obulombolombo n'empisa zaffe ez'amagezi tosuubirayo okubaako Buganda bugenda osesetulira ekigere modernity gye twogerako tulina tutunulira modernity eyinza tutambuza buwangwa bwaffe so si modernity erya buwangwa ebusuula ate otwala obw'omuzungu eno bugasa eki twalibadde tutwalamu ekintu eki tekinologi naye ebisigadde mu mpisa ne isensi zaffe ez'entegeera n'ebigobererwa bo tebatwegombako batuwandikako dde ebitabo okubanga eggwanga ekkulu era mu butegeevu Pearl of Africa nebagira nti sikikuma ku kya Pearl of Africa kyokka naye ate ne mu mpisa n'ebikolwa n'ebigobererwa this is Pearl of Africa tebayogera ku environment yokka ebitabo bingi ebitwogeddeko kiba kitegeeza nti beegomba eggwanga lyo n'empisa zaalyo ate tutandise kwegomba zaabwe nonga nti olwaliro mu Buganda owulira kitegerekeka Museveni bwe yavaayo n'ategeeza nti kale nabesiyaga bati mubakuba tutambule nabo bantu bannaffe abamaze okukkiriza ebisiyaga ate bye yali aganya okuteekako omukono kakati awo Buganda gwolaba ekyo kitegeka nga tukoppa biri nga tuleeta eno eyo empisa mulimu okulya ebisiyaga kakati modernity bwe tuba tugitunuulira tutwale mu tekinologi nga ekyokulabirako kye nategeeza luli nti twali badde tutaddewo ebibuga ebipya ebyaffe nga Buganda bwe yayinanga ezimba ekibuga Mmengo
omutindo gwakyo gwali ku Scotland Yard, yani Scotland ekibuga kyabwe ekikulu kubanga Scotland ne Buganda tufaanagana mu kikula. Mpulira oba nfuna bulungi ne tukoppa structure development ne tukoppa enguudo ne tukoppa entambuza y'amazzi ey'amasannyalaze butyo tuteekamu ebifo eby'ensula ebifo ebya bizinensi bwe tutyo nga Buganda etonzeewo ebibuga byayo ebipya. mpulira Olwaleero Buganda ku level kweri yali badde nga bw'olaba Uganda bwefaanagana Buganda esobola okugamba ne gantaddewo obusaawe buno nga twetoolodde Buganda ne Uganda okwetoolera awamu esobola okubanga epangisiza oba okugula kw'ettaka neetekawo obusaawe bugwako matalisi. Transportation Buganda yali badde egitaddewo nga yo kennyini ejjamu Ssaabasajja Kabaka abantu bangi ba investor abeetaaga ebyo ne tukolagana ne Bungereza oba Germany ne tuleeta obunyonyi obwo ne tuteeka ku bisaawe wano ng'omuntu aba ayagala kugenda Arua ewala ennyo tajja kwesa bbaasi Mengo Transportation oba Buganda Transportation y'amatalisi ekuvuga ku ssaawa mangu ne katwala essaawa 2 musobola okumala olunaku olulamba mpaka Arua. Buli yazzo bitukolera omuyimbi Ekooni yayingidde eggwanga atuyambe azimbe wano ekibuga ekifaanana ekyo ky'olowooleza Buganda kuba kyebika Buganda kyagirema. Omuyimbi yazzo omusenego atukolera ekibuga Ekooni City ewaabwe tebijjaayo tekinnatandika ekyewaabwe naye yalabye wano wekisaana ewaabwe bw'otunula Senego gy'ava yo tebijjaayo Senego ngagga nnyo oba Butawuni temuli mu busababuzi gye buli eri ezifaanagana Katwe Katanga Kitoola eri ku Entebbe wa ewaabwe teziriiyo gye ziri akulaakulanye eyo naaveeyo okujjawo nga bakuleese kugamba nti bubbi wano kubinaakola ate tebiva mu abo bwe batyo. Mpulira apaana njagala okunnyonnyola ekintu kiri ky'obadde ogamba ab'ekika ky'embwa bano abalina okuvaamu abakuuma Ssaabasajja Kabaka bamusudde busuuzi Yesu obadde okinnyonnyola tuzaayo ku nkola eri ku Ssaabasajja Kabaka etteeka wano baateekawo Ssaabasajja Kabaka weebwa omwagaanya abanaamukuumanga eb'engalo ye yalonda mu nju gy'ayagala. Naye nti ntunulidde enju ya musajja wange Nadduli nti ye ayina abaana abagundiivu nti ye Ssaabasajja Kabaka yawandiise ebbaluwa ng'asabayo abasirikale 2 mu nju eno. Oba nfuna bulungi nvaamu abavubuka ab'ekiwago abayigiriziddwa si kiwago buwago kubanga onootwala ekiwago tuyinza okufunamu mayiga ow'okubiri. Mpulira abayigiriziddwa ate nga n'amagezi bagalina ag'ensi agaawula n'obuwulizi obutegeerekeka. Tomala galonda kubanga mulabe munene ddala otwale ebyo. Wano Museveni bwe yajja mu 1996 tugaa nti ekissa amagye eggwanga lituweereza babbi omwana alemye awaka ayenze ennyo ku lujja abadde asinga obubbi basindika mu magye lwakigende mu magye kale Amini bw'abaddewo n'obota amagye gaabwe gaasigalamu obubbi okubanga mwaweerezanga babbi kale bw'akwata ku mmundu kifuuka kirala neebuuza oba n'essaawa leero tuyingiza babbi be bakuuma amataka nga bagabba naye kyakyogerako ki teeka bali bakyalimu kale nakino ku Ssaabasajja Kabaka tomala gaweereza buweereza kubanga wa kiwago olina kuweereza ategeerekeka. Mpulira ne bamupima n'ayazibwa okuba nti anaasobola okukuuma ennono obutale mu Ssaabasajja Kabaka lukwe naye nga Ssaabasajja yayeerondedde n'aweereza bali ne bamutrayiningira ebyo byandagaano ya Lwenda va kwako akaana akalenzi kana kamugi kamayega ate akaliwoli akatandisa okukangabiriza ebyo kuteka bitegeera nga kalooya. Mpulira nze nabisoma mbijjawa mpulira oba ninayo ebitabo ebyekusifu mu bwalooya bwange nze bye nnawagikayo silabasi esigala eri etya emu ye tabimanya ebyo simanyi oba mu ndagaano ya Lwenda Kabaka yeerondera abakuumi be era ebbanga lyonna obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka bano abajja obuzibu ati bayinza kumuggyako mbeera eyo yenanyini ggwanga yategwa omuzungu gw'omulondera anaamukuuma. Mpulira kale nakino Mmengo ne central government bwe tudda mu nkola ya federo mulimu ebiteekeddwa okukyuka nokkera enkya nti Ssaabasajja Kabaka we buyinza kutraininga abantu be abanaabeera ku ye ku lusegererwe wadde mbu batwala mu Bungereza wadde mbu batwala mu Russia ne bakomawo nga ssente ze ebbanga libamala nti trip yagenze eno n'abantu be bano naye nga si mukono gw'oli kuteeka mu byayagala ebbanga essaawa y'olwaleero olaba abasirikale babadde bamukugira kwata wano giraba oti ng'okyeba indirect mu ntegeera naye banneebuuza Museveni bw'abeereyo buli omu amulabanga kiŋaaŋaali. Mpulira muli mu buddikoyi bw'ekyana ekito abanonde bamukoze ne nga nti naye bannaye
Mbanna abadde mbiraba omusirikale asonga yita wano ewali abakamera tebaagala muyisaawo ate yita wano muli babisi bali be basonga situlaba mumbo wanoomu situlaba ki oba bambo wabaliru bayambadde gundi bayambadde bigundi byo byamajja aga bulijjo embeera yeeyo gyensobola okukunyonyolako naye ng'okusembayo okwange njagala kusabira Ssaabasajja Kabaka amazima n'oli yagamba Abrahamu nti wekitiibwa Katonda mutabani wange Isaako muwadde omukisa naye ate Isimayiri namugamba nti mazima ddala ku lwa Isimayiri nkuwulidde ndi mwaza ng'omusenyu ku lubalama lw'ennyanja ndi mujjamu engule nnyingi olw'obutuukirivu n'okutaasa kw'amawanga n'amugamba ke njagala okutegeeza Ssaabasajja Kabaka nti ndi mu kukosa obulamu era omubizi bwe gulisizibwako okufunyala ku lw'omwoyo gwa Katonda okugutuulamu nange Saala yennyini gye nsaba ku lwa Ibulayimu bwe yategeeza nti ku lwa Isimayiri Katonda namutegeeza nti ndi mwaza ng'omusenyu ku lubalama lw'ennyanja Ssaabasajja Kabaka nkusaba nti amagezi go gasaasaane n'obuweereza bwo n'amaanyi n'obusika busobole okwongera okutambulira mu ggwe nga tuyise mu bwekitiibwa Kasujjulubinga okukakasa nti Namulondo esigala etambula ekyokubiri nabwa nti ndi kukusa obulamu nange nsaba mu bwetoowaze bw'ekitiibwa Katonda byonna ebikuluma n'obuyinike bwe kiba kyetaaga maanyi ga Buganda Baganda kusitukiramu tusitukiremu Katonda otuwe ekkubo nga waliwo abaana ba Isirayiri tusobole okuguka mu nsi ensuubize n'obuweereza bwaffe kubanga tulina kye twazza ku baamawanga Ssaabasajja Kabaka omukkusa obulamu mwongere obuwangaazi n'endwadde mulimu nga bwe wajjanjaba Yobu n'obuga nti teweeraliikirira obugumiikiriza bujjanjabi n'abeeranga naawe lubeerera n'obugumiikiriza bwo n'akaseera katuuseeyo namwandu mukazi we n'amugamba nti naye Katonda oyo gweyogerako w'olubeerera lwaki tetwewungulako ne tugendako ewa gundi ew'omukyondwa agezeeko okutujjanjaba ng'embeera gy'olimu nno mbi n'amutegeeza Yobu n'amugamba nti mazima ddala kinsanyusizza ng'era okwanukula kw'omuntu asembayo okuba omusirusiru bw'abeera kale mu nkola eyo naasaba nti bonna bekikwatako tusabe wamu Katonda ajjanjabe Ssaabasajja Kabaka nga bwe yawonya Yobu endwadde kale mu nkola eyo njagala nkomyawo ebigambo bya episode eno n'okutegeeza abali Abaganda wamu ne Central Government nti ebibiri bino tugezeeko bilwansi nga tunatuuka mu kabasa ate ke twagala kweyolera kale ebbanga lyonna tubaddewo nga tuli babi ke kaseera tukyuke tufuuke ba prodigal sons okuva mu kibi okufuuka ekirungi kale mu nkola eyo Buganda esigalewo n'emirembe wamu ne bannayuganda okusinziira ku ndagaano zaffe okuva mu mwaka g'1894 endagaano ey'olwenda endagaano y'1905 endagaano y'1907 tudde ku ya 5 okukakasa nti zonna tuddemu tuzaaze tuzitunulemu tusobole okukakasa nti amawanga abiri ne privileges zaago gasobole okutambula kale mu nkola eyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi mubeere bulungi ebisomeseddwa wano ebyogeddwa ebiwabuddwa Ssaako n'ebiweereddwako amagezi ag'enkizo bivudde mu Honorable Jakana Nadduli osobola okutuwa okuwabulako ng'oyitira mu comments Ssaako naawe asobodde okulaba vidiyo eno you can share it widely eri mwenna abo bakwatibwako ensonga n'abadde tagitegeera ensonga agisinzize wano mweyambe ebigambo bino muyige ate era mwebeere ku TM Online Television kuba tulonda bya nsonga situndetera nnyo kupapana bigambo bagenda na mugendo ensonga tuginoonyeza oyo agigwanidde yenze Kanka Capital yenze producer wa TM Online Television nze ddoboozi lino ly'owulira emabega okubanga nkutuusako ekitundu kino mbasiibudde mweraba